ennaku zino badde otrendinga nnyo gwe nga Bafana nga kigambibwa mbu obadde gwamu ku bantu babadde bamanyi ng'oli mu Nuupu naye walabikako ku alubamu y'omukulembeze w'eggwanga ng'agironkinga abantu ne bagamba ogwawe watuufu. Nalabika ntya? Waliyo wagenda? Nanti gamba nalabika ntya? Oyine obukakafu obulaga nti naliyo? Bagamba bitambula mbu nno waliyo. Nga ndi munyonyo? Ukoze na munnamawulire kyono. Leta proof eraga muhimu na Uganda katuli mu mukuza tetwagala mugamba bya kisiru. Leta ka video ka kya yako. Bwenzira ku nsonga eyo njabagamba kwa tuli ku DJ Shani ensonga twali tugikolene tutajogera nako kubanga teina nnyo makulu lwa kwanti banna Uganda twagala kuyitya mu katulikeeka mu katoli bwakulaba ngo oyagala kayitamu alabanga gwa ayagala omusookayo naye nga njagala bagamba ndi musajja wankyuka teri yantuma kola byenkola taliyo teri yansasula kola byenkola taliyo sinnalabako n'abansukulumye oba abakulu abatwala ekibiina kino nga bansupportinga ku kyenkola okuwagira ekibiina tekibangawo sirabangayo bantu bali kakiiko ka kibiina kya Nuupu basobola kuva Nuupu eno n'abasinga abalimu abagikulembera nabasooka okugiwagira kubanga nze Bobi Wine abadde muganda wange mu byokuyimba nga mulabirako okuva inatandika ate najja n'afuuka kyali wange nti lifestyle ye omwana wa ghetto ndi musajja wa ghetto ate ndi musajja ayimba dancehall gwayimba era bwe yali nga protestinga ku byokuyingira parliament nga member parliament nali omu ku bajja ne bayimba oba abasupporting eddala campaign ze ng'ayingira parliament naye ekyewuunyisa okulaba abaana abaakajja okulaba okufuna amasannyalaze g'enkyukakyuka okutegera Bobi Wine yaani kiki yayingiramu kyeki ate abaagala bo kitwala personal nga tebamanyi nti fate tulina mission gye tukola ki gye tuliko NRM esiba esindika bambega mu Nuupu oba mu nkyukakyuka ne bajja ne batubega ne bakola kino nze okundaba nga ndina omuntu w'NRM mba sivudde ku Bobi Wine for example kansoka nnyine ku mukolo gwaliwo ogw'omukolo gwali gwakutegeezebwa tulina abantu abatulidinga betusaze batulidinge mu nsiike y'okuyimba tulina federations oba ebibiina ebitugatta mu kuyimba nga ekibiina Eddie Kenzo kyakulira era simuyisa mu maaso kuba musajja mupambanyi musajja agala okulaba Uganda ng'ekyuka naye ayinza okuba nga alina ebirowoozo bye ng'omuntu n'akola kyakola era siri muntu nti nno oba nzikiriza n'ebirowoozo bye naye ate muyimbi munnange ate y'omu Kenzo ku bantu bentandise nabo era Kenzo y'omu ku bayimbi siga nti y'omu Kenzo ye muyimbi yasooka okuntwala mu kirabu gye bayita Volts yali ku Ntebe Road y'omu kubasooka okugamba kubanga twalinga makindi yampaako ne saati n'enjambala so njagala omuntu ategere nti nze wondaba ne Kenzo ekiyinza otwala kiyinza okuba ekyebibiina oba enzikiriza naye ate eky'oluganda tulina okukola ki yankula nangamba nti muganda wange ng'ompisaamu nnyo eggaali gamba federation night ze tukola tebintu ebimalaayo de tulinayo omukolo guli munyonyo gwakwogera ku corporate nakulaba ngeri gye tusasulwamu nakulaba ngeri gye tufunamu nakulaba gwe ebirowoozo byo bireete ku mmeeza naye ngenda otuukayo mukolo gwali gutegekeddwa bulungi kubeera gwategekebwa president wa federation Eddie Kenzo nga kapiti zonna za red bintu byonna olaba birungi nate ngenda okugira okuti okutuuka ku mukolo kuba okubeera nali mu red carpet ngenda otuukawo ndabaganda bange abimbi abasinga bembadde yellow balabika balipresentinga yellow ne ngamba no wano ate siwe nina okukola ki okuba kuba according kukukkiriza kwange kwenzikiriza mu Uganda enkyukakyuka naki waliwo n'ebimu twabikyawa ebyabo abakulembera eggwanga twabikyawa nga kkala ng'ebintu by'enjawulo twabikyawa so era olaba trend etambula nti n'akeetano tubadde twakalinnyemu kevanali ng'akebiri kano tukakuŋŋaanya omanyi nti nno onsaba ekyetano enkuwa emitwalo 6 nga nkwadde bwebiri ebiri kubanga ekyetano ekibadde twakikola ki naye njagala kugamba abaana ba foot soldier nti ate nze Bafana muŋŋende empola timuŋŋende empola kubanga buli kyenkola teryansasula teryampagira neewagira nempagira endowooza yange nze njogera ebigambo ebisukkuluma ne ku baganda ba president Robert Kyagulanyi Ssentamu bye basobola okwogera kubanga mponingibwa police nkubirwa amasimu ne business affairs ezimu nga tulina hotel eyo mugimanyi yemu ku hotel zateekebwako ebimotoka bya police byemu ku bintu tulina ebintu bingi bye tulwana eyo tuli basajja baavu tuli bantu abayiyo obulamu okubeerawo ate nga tutambulira mu mazima so mu mbeera tetwagala Uganda efuuke violent tetwagala tubeere violent tetwagala tubeere nga tukyawagana olw'ebyobufuzi saagala tukyawagana olw'ebyobufuzi okitegeera bingi nnyo tubikoze era bino byonna tubikola okulaga abantu abo batukulembera nti no tetubakkiririzaamu nekkala zemukkiririzaamu zemwagala tezuzikiririzaamu byemwogera tetubikkiririzaamu manifesto yama tetugikiririzaamu tukkiriza mu nkyukakyuka ey'omunauganda okuba nga afuna mu Uganda kubanga Uganda is a part of Africa
ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nga buli omu alina okunywa kwaga amata ate buli omu alina okunuusa oba buli omu alina okunuuna ku mubisi gw'enjuki ogwo. So y'embeera eyetuleetera okuba nga tetwegatta mu bintu ebyo, naye ku lw'embeera y'okuyimba n'obwa sseruganda nga Uganda okuba tukuziddwa abazadde abakula abatwagaliza tukwatagane, tugenda kukwatagana okusobola okuba nga tufuna obusobozi. Nze nina ennyimba z'enkyukakyuka sizikwata nga video. Waliwo guy gwe njagala okwogerako mu ku nkyukakyuka bamuyita abeera South Africa bwe mba ngesinze, bamuyita Umaru Kisekka. Okwogera ennyo munnange si kyakabi nnyo. Lwaki ffe twantwogera nnyo naate bw'ogenda e Kapchora n'ombuuza erinnya balikola ki? Ate balimanyi mu kkoozi nnungi. Simbu nno yalwana nnyo, yagenda natta omuntu, oyo yakola bw'ati nedda. Bammanyi ng'omuntu omusanyusa alina ekintu ekyenjawulo esobola omotivatinga musically omuntu oyo. Ate ndi muntu alina endowooza nti endowooza yange nagisalawo noyingira ne music nandibadde nyingira ekintu ekirala kubanga nina amagezi. Umaru Kisekka ono ye muntu gwe njagala ennyo, njagala nnyo engeri gy'oanalizingamu ebintu byo, naate oluusi onalizinga ebintu ebifu. Kibi nnyo okulimba munno, kibi nnyo okuba nga okola ebintu ebimu n'olimba bannayuganda. Njagala okugamba nti katube ffe tuli mu nkyukakyuka, naate enkyukakyuka tesobola kubeerawo nga terina funding. Kyaba omukulembeze avaayo najja n'ayisa akabbo n'agamba banne alina kyasobola akireete, enjiri esobole okubuulirwa, enkyukakyuka esobole okutambula. So abavubuka ng'abo mubeegendereze nnyo mu abantu nti gye buva n'ebiri ku mubali ng'abantu ababa basasuddwa. Naye ku platform zaffe tugenda kubaddamu. Wano ku TV tugenda kuleka ekibulu kya Uncle Shani kitambule. Enkya tuta oluyimba. Enkya tugenda kuta oluyimba olwogera ku bantu ng'abo. Era twabayise ba Bombo Clat. Ekigambo Bombo Clat tugenda tukinyweza. Twabayise ba Bombo Clat. Tugenda kibanyira Bombo Clat kitegeeza ki? Bino ensi ya Mukama n'okujjula kwayo gwe tosobola kunteka ku pressure. Nze nkola okusalawo kwange, teri ansupportinga, teri annwanirira, nerwanirira nzekka n'ensi yange okulwanirira abenda bantu nsanye mbalwanirire abasobola okukkiriza ku byenjogera ne byentambulamu ne byenkola era n'abo bansupporting. Buli yafunye kaadi tumusuubira okukola ekyo ekitakolebwangako abo ababaddeyo. Si mbunno bw'ofuna kaadi, mbunno kitugalantingako okubeera nga tukukkiririzaamu. Gwe mwennyini noonya okwekkirizamu kubanga omukulembeze asazeewo n'akuwa kaadi eyo. Kaadi eyo etegeeza nti abantu abakkiriza mu nkyukakyuka bagenda kuwa okuvootinga kubanga omukulembeze yakuwadde kaadi eyo. Kaadi eyo kikulu nnyo bw'oba eno mu kisinde ky'enkyukakyuka. Ne mu bibiina ebirala bw'oba ofunye kaadi eba mandate ekulaga nti nno olina ebitundutundu bingi nnyo okuba ng'ogenda kulondebwa okuba ng'okiikirira ekyalo oba ekitundu gye bakulonze. So bawe ekitiibwa umbrella ate bawe ekitiibwa enkyukakyuka ebeere enkyukakyuka. Abatafunye kaadi nga lweyini obawa amagezi ki? Bayinza okuba nga ekibiina kyabakubyamu ttooki nga si batuufu oba nga tebannakula kubanga baweebwa kaadi, naye ate tekibajjako kuba nti bantu bankyukakyuka. Rain musajja mwogezi akubye ennyimba z'enkyukakyuka alinga nze. So Rain ekyakirebire ku nze nti nno tukuba ennyimba naye ng'ekyo kikola ku lulo tolowooza mbu okikola olwokubeera n'omukulembeze agamba nti nno olwanirira Uganda nga gwe tolaba kigenda mu maaso. So baba bakumye kaadi ekyo kibiina okyasobola okujja n'oleeta endowoozayo nga Rain abantu bagiwulire. Oyinza okuba nga gwewadde kaadi talina ndowooza ng'eyiyo esobola kukyusa birowoozo by'abantu. Komawo yogera eri abantu kuba bakyakwetaaga tolowooza mbu bakumye kaadi nti ate ogenda kulekeraawo enjiriyo n'ekyo kyolaba nti nsobola okukola ki okukiikirira. I think kampeni zatandise tewegase ku palaso okuberekerako Bobi Wine atandise okutalanga anti ekintu kino tuli bangi tukola bode kati fate tuli mu kuyimba tuyimba ennyimba z'enkyukakyuka kati palaso bagenda okuyimba oba aluusi yeegase ku nkyukakyuka asobole okuyimba ku campaign n'abayimbi abalala. Buli omu alina kyali presentinga mu bintu by'enkyukakyuka. Nze nnyina ennyimba zisukka 8 natandika ebintu by'enkyukakyuka ojjukira nakumwe abayimbi bannange bonna ne tuyimba oluyimba abantu bategedde ensonga gwe n'emikwano gyo mukoze ekimukaddiye people power kati erina power. Ezo n'ennyimba twazitandika dda n'abayimbi bangi ne mbakuŋŋaanya dda. Nekikugaana kuyimba ku campaign ate kinga campaign nziyimbira ddala naye olw'okuba nti nno tulina department nga bwe nkugambye
era ekibiina kiina be kikyuzinga nti bano bagenda kuyimba eno bano bagenda kuyimba eno bano bagenda kuyimba eno nengera ebibiina ebirala byonna bwe biri si buli omu bw'ayimba buli wamu embeera gye babadde bamuyisaamu ku bibadde bigambibwamu nti waliwo embeera eyaliwo bagamba nti alina omwana bagamba okuyimba tekuliimu bintu bwe bityo abantu bagoberera abayimbi abantu abakola violent era bagenda buli muntu kyosiga kyokola ki kyokungula just tutumye space naye ng'ate era message yange eri mikwano gyange betuyimba nabo bw'oba oyingidde mu kuyimba okuyimba mwoyo noonyereza gwagala ki gurespecting ofunemu kuyimba mu nsi muno tosobola kufuna mu bikyamu ofuna mu bituufu so tubeere hambo tutundye ekyokuyimba okusinga okukola effujjo kuba effujjo eryo oyinza okuba nga gwe tolikola naye nga abakulya ne balikola ne likuviiramu obuki obuzibu so mu mbeera eno kitandika ku ggwe nga tonagenda bamaneja bo bagira bantu bababulaminge gwe nga omuyini omuyimbi oli manageable osobola okuba nga owuliriza banno bye bakugamba so kati mu mbeera eyo according ku ffenna kye tugoba kuba teri yaleeta muntu mu kuyimba era olina mumubuuza lwaki okola ebyo ye nga abikola kati nze bw'omubuuza nze obanga nti nze taata we kale ekyo kiba olina okusooka okimpa nti wazaala omuntu ono ate omulese akole ebintu bye tutategeera so bw'ompadde ekitiibwa ekyo nti ntaata we naye nakikiriza then nsobola okuwabula naye sobola kuwabula ku muntu ategeera asobola nga amanyi kyakola kuba nange teri yampabula kyoga nze ndi wanjawulo nnyo okuba nga okitegeera so ya kati teri bw'oba omanyi byenkola nga bituufu biteeke nnyo mu mawulire mbeere nga nze ntrendinga naye oba otrendingisa omuntu akola ebikyamu then oba otegeeza ki ate nga bw'ojja okubuuza ate ojja kubuuza ffe ate nga baba bikola tobabuulira nakubaga nti temukola bintu ebyo bwe kitondooza bwe kiri yaman omukwano gwa kyali waffe DJ Shan one of the best DJs mu Kampala oba mu Uganda wano omusajja ono anyweredde nnyo ku kintu kya reggae ne raga abantu abali abatamanyi reggae ne raga y'omu ku bika music gize gwenkuba lwaki ku mukolo guno kwendi nnyimba raga ate ne reggae muyimba lwakuba nti tannabeera nti atrendinga wano nnyo okubeera nti akola ki okujjako abadinye n'asukkuluma naye tuli wano okumusupportinga okumwagala n'okusupportinga ekyo kuba nze ndi omu singa mbadde siri muyimbi nane badde njja n'ensasula era bulungi nkuba ne tiketi ngenda kugula kubanga Shan ekintu kyakola representing ekintu kyennyumirwa ng'omuntu era nensubi gyesasobola kuba nga nsubwa wadde ngenda yimba naye era mbadde nina okubeerawo ku sheeno ku lw'entegeka ye enjagala ya music nejja nga gyakuba nga DJ mu kwogera kwalaga abayimbi bangi tebamubeereddewo lwaki gwe ovuddeyo noganze kambeerewo wadde bala tebaze kubanga Shan kyakola ndi fan DJ kyakola ndi fan DJ Shan so ate mukwano gwange ate ndi muwagizi we kubanga andeetera music amotivating oba ankubira ekintu my heart alifting omutima gwange nembeera nga buli kaseera nfiringa music oyo omutuufu gwakuba Shan siye muntu ajja mu gwe nojja no mu DJs bose mugamba kubira kino era nze siri muntu ajja munyumirwa sobola kujja nemugaa kuba oluyimba lwange biki neolabira oba alukubye n'alukuba kubanga ajja ne program ey'okukuba that's why wanjawulo ku badijja abaki